Phiq Media. Ennaku z'omwezi 27 Desemba omwaka oguwedde oba 2021, Lawyer Male MABIRIZI yasaba ekitongole ekikulira eby'empuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communication Commission UCC Akatambi Salt TV ke yalaga ng'ennaku z'omwezi 7 Desemba 2021. Amanya muziku Alhaji Abdul Munyamisha Phiq Luwanga ene Phiq Media. Twebaza mmwe mwenna abalaba Phiq Media, abasubscribinga, abalikinga, abasharinga n'abakomentinga. Muli banjawulo, mutufudde ekyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli ku nsonga UCC gye yasinziddeko neewa omwami ono Male MABIRIZI Akatambi. Yenga Male MABIRIZI jjukira yayagala akatambi kano kasobole okukakasa kooti nti omukolo ogwaliyo gwali gwa kwanjula. Omukolo guno Pastor Bugingo Bugingo agamba gwali gwa kumanyagana, naye abasumba abamu ekyamazima bakyewuunya. Era nga wekimanyiddwa nti asaba aweebwa bw'ati akolanga nankulu w'ekitongole eky'ebyempuliziganya mu ggwanga ki UCC omukyala Suzan wegoye ng'ennaku z'omwezi 14 January 2022 yawandiikira Male MABIRIZI lawyer n'amutegeeza ng'akatambi akaali aka Salt TV ng'ennaku z'omwezi 7 Desemba 2021 bwe yakamaliriza era yakafunye era n'amuweereza byonna ebyetaagisa. Jjukira omusango guno gwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 21 January 2022 Entebbe grade 1 Magistrate Court. Wano nno Lawyer Male MABIRIZI wagenda we yatwala omusango era kolo omusumba Aloysius Bugingo n'omukyala Suzan Makula we bagenda okulabikako eri kooti babitebye. Anti munnange emisango gyo tekyewalika, naye sigenda kubanga nkulwisaayo. Olunaku lw'enkya ngenda kuleetera ebigambo bya Suzan Makula byasobodde okubeera nga ayogera ku mukolo ogwaliyo gwe yakyalizaako omwami Aloysius Bugingo oba we yayanjulirako omwami Aloysius Bugingo. Byonna ogenda kubanga obimanyi olunaku lw'enkya wano ku Phiq Media. Nange muziku Alhaji Abdul Munyamisha Phiq Luwanga, omukama Katonda akunkuumire. Osuwa program The Earthquake obunkenke wano ku Phiq Media. Bateke katolu bwama mbu asesa abantu aberi nibaronda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba. Musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamucha wa president tulina buzibu naye okay twagale Entebbe gyatuddemu naye se mu bubi bino sibya kuyimba munange. Buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki. Togisobwa. Kati Museveni ye bw'aba atukubye mbu kajjaabu ffe tumukuba right. Omuntu bw'akuba nawe omuddiza.